okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omulabi waffe omulungi wa 3ABN TV Uganda, nkwebaza olw'okubanga okeredde puroguramu yaffe ensulo ey'enkya. Wasuze otya olwaleero? Mukama bali kubanga akuumye. Abafunye okusomoozebwa okw'enjawulo, Mukama abasaasire. Ekisa kya Mukama waffe kibamale ate kubanga afaayo gye tuli. Weewaawo Muyinza Edison Kiza Shema yenze ndi mu maaso go nga nva ku Kabulengo Sabbath School, Kampala Central Church, Kampala A District. Mukama abeere naawe era akuwa omukisa nga tweyongera okuyigira awamu ate n'enkya ey'olunaku luno olwaleero. Katuwombeke tusabe. Kitaffe omwagalwa, weebale okutuyigiriza bulijjo. Weebale n'enkya gy'otuwadde n'omukisa gw'otuwadde okuyiga. Yongera okwogera naffe otuze bujjo teeketeeke olw'okubako obugenda okujja kuwa Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Muganda ngeri mwannyinaze, twalabye olunaku olwajjo akabonero kano ak'omukaaga ate era ne tweyongera okuba nga tulaba nti ddala okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo kuli kumpi. Gwe wanalowooza nti kukyali wala, nkusaasidde, naye ate ko kitegedde nti kuli kumpi. Nsaba weeteeketeeke oleme okubanga ate okwatibwa obutamanya. Weewaawo Mukama ali naawe era agenda kukusobozesa okuyita mu byonna. Olunaku lwaleero ng'ennaku z'omwezi 3 mwezi guno ogwokuna, omutwe gwaffe gugamba ensi yonna. Weewaawo tugenda kusoma ku Bikkulirwa 6:15-16. Bayibuli ng'egamba ne bakabaka b'ensi n'abalangira n'abagabe n'abagagga n'ab'amaanyi na buli muddu n'ow'eddembe ne beekweka mu mpuku ne mu mayinja ag'oku nsozi, ne bagamba ensozi n'amayinja nti mutugweko, mutuguse mu maaso g'oyo atudde ku ntebe ne mu busungu bw'omwana gw'endiga. Woowe nga kiriba kibi, nga kuliba kukaaba, nga kuliba kukuba biwoobe eri awo abatasobodde kweteekateeka. Tumaze ebbanga nga tuyiga obubonero buno 7 nga twagala okufuna ekinyusi ekikulu nga kwe kweteekateeka. So muganda ne mwannyinaze atasobodde kuba nga weeteekateeka ddi? Muganda ne mwannyinaze olina akaseera katono nnyo okuba nga weeteekateeka, kubanga ekituufu okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo kuli kumpi ddala nnyo nnyini n'okusinga ate we tulowooza. Gwe nno abadde alowooza nti ebintu byo byakusaaga, nkusaba weekubemu ttooki mu mutima ate obeere nga weeteekateeka, kubanga ebigambo bino byo bya bukakafu. Muganda ne mwannyinaze, ebigambo bino bw'obirowoozaako olowooza ki? Olowooza ki? Muganda we ne mwannyinaze, ebigambo bya nnaku. Ebigambo bya nnaku bikaabya amaziga bye tusomyeko olunaku olwaleero. Okubanga ddala omuntu ayinza okukaabirira ensozi n'amayinja bimugweko. Kankuwa example, olaba just omuntu akukuba jjinja n'okaaba n'owoggana n'ogamba woowe nze banzise.
For example, ababbi bano abatulugunya abantu amukuba kapeva kamu omuntu ono naluzinga obulamu bwe kati njagala weebuuze ddala mukwano gwange ndaba amayinja okugwako nga kyosaba ensozi okukubuutikira twalaba baganda baffe bano ab'ebudde ettaka lye babuutikira nti gudala baluzinga obulamu abantu bangi kakati wewunya akantu akatono kano kabaddewo bw'osuubira omuntu ono ayagala amayinja okumugwira kiki ekigenda okumutuukako gw'olowooza ki ku muntu afaanako bw'atyo olowooza omuntu ono ddala agenda kusigaza obulamu bwe omuntu akaaba lwakiriko ensozi n'amayinja okumugwako bimutaasa obusungu bwe yagenda okujja tuli kawulire kano ak'omukaaga by the way akawulire kano ak'omukaaga kagaziimuko kubanga katulambulira kimu ku kimu ku bubonero buno obw'okubanga bulaga okudda kwani kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Biki ebigenda okulaga nti agenda kujja, biki ebigenda okubaawo ng'atuuse, ate biki ebigenda okubaawo mu process eyo. Kugamba kandi kana ak'omukaaga kagaziimuko tugenda kayiga okumala ebbanga eriwerako nga tuyiga akawulire ak'omukaaga kokka. Muganda ne mwanyinaze ebigambo ebyo birowoozeeko ddala ate era nga musasiri nsaba olowooze ku bigambo ebyo bakabaka b'ensi abalangira abagabe abagagga ab'amaanyi abaddu abeddembe buli muddu yenna n'oweddembe ne beekweka nga beekwekaani nga beekweka Katonda ow'okwagala okungi nga beekweka Kristo eyabafiirira okubagula okuva mu ebyo ebibi byabwe nga beekweka oyo abaagala ennyo eyagala okubataasa mu kufa kuno. Ninga ki ekibeekwesa okubanga baagana okweteekateeka nga basaba amayinja nga basaba ensozi zibagweko zibakise ku busungu oyo atudde ku ntebe ku Namulondo oyo omwagalwa waabwe omulungi okubakisa ku busungu bw'omwana gw'endiga. Yokaana agamba nti laba omwana gw'endiga ajjawo ebibi by'ensi. Nga tulabiriza essomo ey'okutaano twalaba Yokaana bwe yali ng'akaaba amaziga ne bamugamba Yokaana tokaaba kubanga waliwo ono eyasaanira nga ye mwana gw'endiga oyo gwe twogerako wano. Kakati ono yasaanira okubembula okukwata ekitabo kino n'okubembula obubonero buno ate bano gwe beekweka gwe badduka. Njagala okubuuza muganda ne mwanyinaze ogenda kubeera omu ku abo? Tewandyagadde kubeera omu ku abo wabula wandibadde omu ku abo abasanyuka nga Yokaana n'agamba omwana gw'endiga eyawangula empologoma ow'omu kika kya Yuda ekikolo kya Dawudi oyo yayinza oba yasobola okukwata ekitabo kino n'okubembula obubonero kubanga bwe balabanga abembudde ekitabo kino bayimba okutendereza okw'amaanyi kubanga obulokozi buzze obulokozi bwaffe. Ekitabo kino obubonero buno bwe tulabye obulimu bubonero obulaga ebyo ebikwata ku ffe abantu kyovula oyo yekka omwana gw'endiga
eyawaayo obulamu bwe okuba nga akugula, oyo yawaayo byonna okuba yerekereza byonna okuba nga gwe ofuna byonna, neerekereza eggulu n'ajja ku nsi kuno okuba nga nze yali ku nsi kuno yali ayonoonye nsobola okuba nga ntwalibwawa mu ggulu. Kaakati muganda wange ne mwannyinaze bangi bayigiriza leero nti Kristo bw'alikomawo ajja kussaawo obwakabaka obw'oku nsi era nti bakabaka ab'omu kiseera kino bajja kugondera obufuzi bwe oba bazikirizibwe. Kituufu ekyo muganda wange ne mwannyinaze? Ekyo si bwe kiri. Si kye kifaananyi kye tulaba mu lunyiriri luno tusomye olunaku olwaleero. Olunyiriri luno olwakubikkulirwa essula eno ey'omukaaga, olunyiriri luno olw'ekumi n'ettaano olw'ekumi n'omukaaga si bye tulabye. Muganda ne mwannyinaze tulabira ddala nti bwakabaka bwonna obw'ensi eno bujja kuzikirizibwa olw'okumasamasa kw'okujja kwe. Era ekintu kye tusinga okuba nga tulaba wano, buli muntu yenna omulamu aliba ku sayidi etali ya Katonda alisanyizibwawo okuzikirizibwa. Weewaawo mu Danyeri essula eno ey'okubiri bwe tulaba olunyiriri olwanamunnya tutulaga nti naye mu biro bya bakabaka abo Katonda ow'omu ggulu alisaawo obwakabaka obutalirekerwa bantu. Tagenda kufugira wamu ne bakabaka bano ab'oku nsi, agenda kusaanyawo buli kimu. Tulaba ekibumbe kino nga kisaanyizibwawo. Eyasomako mu Danyeri essula eno ey'okubiri kyakubibwa obugere, ekyuma, ekikomo, effeeza ne zaabu byonna ne bikola bitya? Ne bisaanyizibwawo. So abalina enjigiriza eno egamba nti obwakabaka buno bugenda kuba obwakabaka obugenda okuba nga buteekebwawo bakabaka ab'ensi bagonere obwakabaka obwo. Balina enjigiriza enkyamu. Naye agambye nti ekituufu kiri nti obwakabaka buno obw'oku nsi kuno bugenda kusaanyizibwawo tubeere ne kabaka waffe oyo agenda okujja okuva mu ggulu. Weewaawo omuntu yenna bw'aba nga agenda kuba nga abeera spared mu kiseera kino, agenda kuba nga abeerawo. Oba lulimi ki oba lulimi ki, ekituufu kiri nti tekiriiko myaka, tekiriiko kikula, tekiriiko ki. Kristo bw'alikomawo agamba mu Kulikkuliro Sulemaani olw'omusanvu, laba ajjana n'ebire era buli liiso lirimulaba. Abo abamufumita n'ebika byonna eby'omu nsi birimukubira ebiwoobe. So abo bonna abanyooma okusaasira kwa Kristo mu kiseera kino kye tulimu, abo bonna abanyooma okuyita kwe, abo bonna abanyooma okwagala kwatulaze, abo bonna bakusisinkana ebyo bye baakola. Kyova tugambye nti ne bakabaka b'ensi n'abalangira n'abagabe na buli muddu, abagagga, bakabaka, ab'eddembe bonna ne beekweka mu mpuku ne bagamba amayinja n'ensozi bitugweko, bitukise obusungu bw'oyo atula ku ntebe n'obusungu bw'omwana gw'endiga. Bonna bagenda gabana ebikolwa byabwe. Weewaawo ekyennaku kiri nti simanyi oba nawe onaabaamu, naye ekyennaku kiri nti abantu aba buli ngeri ey'obulamu, abagagga, abaavu, abanafu, ab'amaanyi, abakozesebwa, abaweereza, abamaneja, bonna aba buli kala baakusaanawo. Lwaki? Kubanga basazeewo okuwakanya omutonzi waabwe. Wandagadde okubeera ku bantu abafaana kwe batyo. Ekibiina ekinene ekyo ekyogerwako wano ekigenda okuba nga kidduka basaba Katonda, basaba okubakisa
ku busungu bwe atudde ku ntebe. Bagamba nti lwakiri okufa okusinga bannange okubanga tulaba kwani. Okubanga tutunulira ku Kristo lwakiri okufa. Olowooza lwaki? Lwaki? Ekituufu kiri nti kubanga agamba mu Matayo mu ngero Sulemaani 24 agamba kubanga mpise mmwe ne mugaana ngolodde omukono gwange so tewali muntu assizaayo mwoyo. Kyokka kyekibaddusa. Ate osoma Peetero 3:9 agamba nti Katonda waffe tayagala muntu yenna azikirizibwe, wabula ayagala ki? Ayagala ffenna tutuuke kukola ki? Kukulokolebwa. Muganda wange ne mwannyinaze wandyagadde ki? Wandyagadde kulokolebwa? Wandyagadde kulokolebwa oba kufa? Katonda waffe tayagala ofe. Katonda waffe ayagala okole ki? Ayagala olokolebwe. Simanyi ggwe oyagala ki? Naye Katonda ayagala okole ki? Ayagala olokolebwe. Bayibuli egamba nti Mukama waffe taliisa kye yasuubiza ng'abalala balowooza okulwa, naye agumiikiriza gye muli nga tayagala muntu yenna kubula, naye bonna batuuke okwenenya. Weewaawo Mukama agumiikiriza ebbanga eriwerako, agumiikiriza eri nze naawe, agumiikiriza ayagala tujje mu maaso ge n'okwenenya. Ayagala tujje mu maaso ge n'omutima ogumenyese. Ayagala tujje mu maaso ge n'obwetowaze. Agamba mu Byomumirembe 7:14 nti abantu bange abatuumiddwa erinnya lyange bwe baneewombeeka ne basaba ne banoonya amaaso gange ne bakyuka okuleka amakubo gaabwe agatali ga butuukirivu, bwentyo naawulira nga nnyiba mu ggulu n'ensonyiwa ebibi byabwe n'emponya ensi yaabwe. Mukama Katonda waffe akubuuza olwaleero, lwaki teweewembeeka olwaleero? Lwaki teweetowaza mu maaso ge olunaku olwaleero naawe n'osobola okuba ng'okola ki? Ng'olokolebwa. Yesu Kristo ataddewo okulokolebwa okwa buli muntu yenna, naye ffe ne tukola tutya? Ne tugaana. Buli muntu yenna amuwadde omukisa, naye ffe tukoze tutya? Tugaanye. Muganda we ne mwannyinaze naawe onaagaana olunaku olwaleero. Naawe onaagaana olunaku olwaleero. Yesu agamba mu Luka 2:34 awo Yesu n'agamba nti Kitange basonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola, ne bagabana ebyambalo bye ne bakuba akalulu. Muganda wange ne mwannyinaze, Yesu ayagala osonyiyibwe kubanga tomanyi kyokola, naye ate singa omanyi kyokola, ebisa by'obutamanya Katonda teyabikola ki? Teyabitunuulira, naye ayita mwenna olwaleero okubanga mwenenya. Katonda akwadde omukisa okulya ebigambo bino lwa nsonga ki eyo? Ayagala weekube mu mutima, ayagala olowooze, ayagala weeteeketeeke. Tugambye nti ekiseera kiri kumpi. Mwekuume, mutunule, musabe. Olunaku luno lume kuba gwako ng'ekyambika, lume kuba gwako ng'omubbi. Naye tugaanye. Katonda atukoledde buli kimu, atulaze buli kimu, kituufu ebisobola kuwakana. Era omuntu yenna waatetwalira bulokozi, waatetwalira kirabo kino eky'obulamu obutaggwaawo, yalimanya kubanga agenda kufiirwa ebintu bingi.
agamba nti empeera y'ekibi kwe kufa 6:23 Abaluumi. Naye ekirabo kya Katonda bwe bulamu obutaggwa okuyita mu Kristo Yesu. Bwe njogera ekyo nfuna n'akasego ku matama, ekirabo kya Katonda bw'oyo omuntu akuwadde ekirabo takuguzizza, kubanga tosobola kugula bulokozi, tosobola kugula bulamu kubanga toyina busobozi. Mukama akuyita olwaleero n'okwagala okungi. Mukama agamba nti mwana wange omulungi, nawaayo obulamu bwange ku lulwo, naleka entebe ey'obwakabaka mu kwakaayakana eyiwaffe mu ggulu, ne nzijja mu nnaku ennyingi n'okubonaabona, nanywera era naguma nkuwonye Geyeena. Kibuzo kiri nti gwe ogumidde ki? Ogaana okusaasira kwa Kristo. Kyofiirwa ekituufu kinene nnyo n'okusinga ekyo kye wandibadde ogumiikiriza. The loss is greater. What you lose is greater than what you have to endure. Nkidamu ogwokubiri nti kyofiirwa kyamaanyi okusinga okugumiikiriza okutono nnyo kwogenda okuba nga ogumiikiriza. Muganda ne mwanyinaze mu kiseera kino Kristo omwagalwa era omuweereza waffe ali mu maaso ga Kitaffe kwegayirira ku lwange naawe. Buli muntu yenna amwadde omukisa gwonna gwonna ogusoboka mu maaso ga Kitaffe. Era bwe gamba akakana wansi mu maaso ga Kitaffe n'atuweereza n'asaba nti bano basonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola, naye agamba nti we twenenya ebibi byaffe w'amazima era omwesigwa okutusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako obutali butuukirivu bwaffe bwonna. Ayagala tutuuke ekiseera nga tusobola okuyimirira. Ekibuzo kigamba nti naawe wandyagadde okuba nga weenenyeyo byonna by'olina mu bulamu bwo, naye wayo emikono gy'oyo yekka yekka alina ebisumuluzo eby'obulamu obutaggwaawo. Toyina ky'osobola kukola kikusanyiza ggulu, ky'osobola okukola kyokka kwesiga oyo asobola okusaanyiza nga ye Kristo. Kutambula naye kyokka ky'olina okukola mu bulamu bwo. Tewali ky'osobola kukola ky'amaanyi, tewali nsimbi z'osobola kumuwa, tewali kintu kyonna Kristo atuwa obwakabaka bwe buwa. Naye ayagala omwesige, otambule naye, oyimirire naye. Laba nnyimiridde ku luggi nkonkona. Oyo yenna awulira eddoboozi lyange naggulawo nayingira eri ye nendi wamu naye nange. Mukama Katonda ayogera ebigambo bino gye ndi, ayogera ebigambo bino gy'oli. Kiki ddala ekinaakulemesa okutambula wamu naye? Kiki ddala ekinaakuleetera ogamba ensozi nti ngwako, nga Kristo akuwadde byonna bye weetaaga okuba nga olokolebwa? Mukama akuwa omukisa. Fumitiriza ku bigambo bino, olowooze ki ky'oyinza okuba nga kikusibye nga tonakiwayo eri Kristo. Olowooze bulamu ki bwentambula mu Kristo bw'atayagala. Olowooze biki byenkola ebitaweesa Kristo kitiibwa. Ate olwa byonna Mukama agenda kuwa omukisa okuba nga otambula wamu naye. Mukama abeere naawe era akuwa omukisa. Katombeka tusabe. Kitaffe omulungi, weebala okutuyigiriza, yogera naffe otuze bujja, otusobozesa okutambula mu makubo agasaanidde era agaweesa erinnya ekitiibwa. Tubeere mu byonna era otuwanguze ng'okusima kwe kuli kuba Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Amiina. Mukama akuwa omukisa era abeere omu naawe. Okwogera ne Katonda buli ku makya
yensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.